Yagala kulumba uje kumewali ngamba bwenti nze Walukagga Mathias abaana bano ba Suna Beni Mbazira Tone bano balezi bange abaana nze nzize nnwanagana nabo okuva ebuddu omwana ne batoba okwerwanako n'atuuka okuziba kalina nange sigirinago ge mazima omwana mutabani wange nansooka ogizimba kigambibwa Kamoga wakonaivinga you connived with nambwayo kibi nnyo nnyo tugenda kukolako mu nkola zonna ezisoboka okulaba ng'ofuna emitawaana naye nga tujja kuyita mu mayembe tujja kuyita mu mayembe mu misambwa mu mirubaale mu mizimu n'ewa Katonda twagala okwate kalina nga gwe waguza omwana ono ettaka funa kyokola olabe ng'ennyumba yaffe etuddira ab'ebuddu emisambwa gy'ebuddu gyasoboka lwera gyonna gyonna tugenda kwekola n'abaafa ne gikyali emiwamu tujja kufuluusa asose mulopera wa mami tugenda kukulopera wa mami mukyala Kayondo fight hard tewebaka Kamoga Kayondo mutumye wamanya agenda mu ggulu agambe Katonda yomufere Kamoga aliye nanjeza musirikeko bana yawakuge musirikeko mulekana bana musirikirire mwogera ate neno tugende tusinzidde mu lumbe nga nziika nnyabo badde ku keesi ya nnyabo ne mugamba nti nnyabo nkimanyi ogenda mu ggulu naye nga tonnanywadde kakyayi nga wakatuuka ako ke bagabanga mwakayingirawo wali sooka oŋŋambire Mukama Katonda nti gyondesse olese njeera Kamoga njeeza Kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu akatalina kubeerako basudde yayimba agamba nti mubanjeezezza mulimu omuntu ono yenna mubasonderako gana amalogo ebigambo n'ennyimba nze ndi muvumu nnyo nnyo singa ndina mu ntaana gwe Kamoga nze ndivaane mu ntaana n'engugumuka nzijuukire ebibi bye wankolako omaniina kiwedde wakaddamu akasoya tuwongereko Kamoga tugamwe sala ku Sunday Nation afe nga ajeera yeko baana ne babba kati mwoyo agamba tumusabire ku Sunday tugamusabira aji Kamoga ne aji baba muwaliwe wotabadde mmeri omulabyeko abaddewo yawandise ekibaluwa ekikwesu ono omubbi bamuyiribisa bamutwala babawunsa abantu badde bayinza omuganya okubeerawo tugamwe sala aji katumale makutano ku Sunday ekyegeza abakazi niyo bena bulavu balumanga mubba nedda ssebo ate kati abasajja tugenda kwekobaana buli mukazi yenna ng'olowooza okuba omusajja
ng'okozesa obukujjukujju mugenda kukoma ku bbeeni babuulira amazima bakome ku bbeeni okubba ate nga tugenda bijjayo bye mwabba nange ngenda banyokereza eggumba ly'embizzi ate nga lyatumbere lisigaulira Suna, tekawo kamera gwe. Suna, ompa obuyinza nkuba oluyimba nga luyitibwa kamoga. mbukuwadde kuba oluyimba nga baluyita kamoga ate gwe tukumanyi gwe oluyimba nga luyitibwa kamoga. gwe nga waliiridde omuntu mu ndago tasigala waggulu. Kamoga tukuwadde omwezi gumu batagaba nnaku 2 na ssaawa. Tukuwadde omwezi gumu fe ab'e Masaka n'abaagala Suna Beni ng'omaze okutereeza ensonga eno gye weekobaanamu. Singa omwezi gunaggwako Kaboga mpozi sala amagezi nsange nga studio zonna wazikumyeko omuliro tewakyalyekola ogenda mukuba endongo mbadde studio ya bwereere nze ngenda n'okuprodusa oluyimba olwo nze ngenda okubeera producer waalwo twagala kalinaya ne bwokyeza omuganda kuyimbira ebungereza nja kgenda ebungereza twagala kalina naye ogambye okuyimba oluyimba bwe bayita kamoga togenda twaliramu bakamoga bonna oyo anajja kukamoga njagattako erinnya eddala oyo anajja nga national id esoma kamoga neddaali n'agattako ajja kubeera nga akolifayinga nga kwegamba nga akkirizibwa okumpa waabira ku luno agenda laba nti abantu b'e Masaka tisibangu ajja kutegeera lwaki embwa ebigula byoya obubbi si mulimu nakakubako emikisa ojja tusala nsawo